Yes, nkwanirizaako nnyo mukwano gwange najjo sinza oba ng'otuuliriza kutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo okwekumira ku mayengo gano. Gwe mukwano gwange yonna gy'oli omwogezi omukulu w'akabinja spokesperson gwe twandiyise spokesman omwogezi w'akabinja AKM 23 omukulu amanyikiddwa nga Enanga avuddeyo n'ayogamba n'akola entiisa eri eggwanga lino erya Democratic Republic of Congo naddala amagye ga DRC. Agambye ffe tetulina gye tugenda kulaga, tuli wano mu Goma, mu kibuga Goma kusigala. Tuli wano mu Goma kusigala saako n'okuba nga tugaziya ensalo zaffe paka mu Kinshasa. Oli ku Yugi Updates TV kosinza oba ng'otuuliriza gwagala otoyingako kiriya wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kuba osobola bulungi nnyo otwegattako gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Bwe babadde nga bali ku African ku Serena Hotel wano mu ggwanga erya Uganda mu kibuga Kampala, omwogezi w'akabinja ka M23 Nanga avuddeyo n'agamba tebabalimba nti ffe waliwo ewala we tugenda okugenda, tebabalimba nti ffe tugenda ku retreatinga oba tutenduwalire tusiulewo ekibuga tudde emabega. Ekyo kikafuuwe. Abagambye nti nno nga we baawambye ekibuga Goma baliwo kusigala kubanga nabo bannansi b'eggwanga erya Congo tebalina kubanga baboolebwa. Bagambye Congo ekibuga kino ekya Goma kijjuddemu enkumi n'enkumiliyoni z'abantu era nga naffe tuli bamu ku bannansi so tetulina we tuyinza kgenda. Amu muna munna abaleeta ebirowoozo nti no tulitinge tusuulewo ekibuga Goma mwagala tuveewo tulagewa. Ffe naffe tuli bannaggwanga tugenda kusigala. Okumanya alumye n'ogwengulu agambye nti nno ng'oggyeko ekyokusigala wabula tukyagenda mu maaso n'okukonkwalinga n'ekibuga Kinshasa nakyo tusobole okuba nga tukitwala. Jjukira nti nno Goma kimanyikiddwa ng'ekibuga ekisinga obunene mu Northern Kivu era kati kikontrolingibwa n'abayeekera bano aba M23 era nga tebasalikako musale. Gwe mukwano gwange ali eyampuliriza tulabye wano nga bagobayo ba white missionaries nga babagabadde okwabwe. Babagambye nti mmwe muba bagezi muleke wansi ebyokulwanyisa tubatikke mudde ewammwe kuba ffe tulwanira bulamu bwaffe kyokka ate mmwe mulwanira ssente. Abadde mwogezi w'akabinja ka M23 okulaga nti n'abasajja bano bazze bamazeeko nga muwogo tebasaaga. Bagambye nti ffe naffe tuli bannansi ab'eggwanga lino erya Congo naye ekyewuunyisa gavumenti ya Congo yaggyeko amasannyalaze n'eggyako intaneti mu kibuga ekya Goma naye n'agamba abantu temufaayo embeera egenda kuba mu nteeko. Mu mwenna abaddukira mu mirwanano Uganda Rwanda abatuuze b'omu Congo mwenna ba refugees tubakubiriza okutandika okuba nga mukwata ebyammwe mukomewo mu nsi yammwe kuba emirembe tugenda kuba nga tugikwasaganya era temufubaako na kimweraliikirira tugenda stabilizinga ku buli kimu. Agambye bagenda teekawo enkola ezikakasa nti nno barefugi bano nga bava mu mawanga gano gye baddukidde nga badda mu ggwanga lyabwe erya Congo bakomewo mu mirembe. Bagenda teekawo enkola nga basobola okutravoolinga nga bali safely nga teri abakuba ku mukono. Abasuubiza n'abagamba nti temufaayo newankubadde amasannyalaze baagatuggyeeko saako ne intaneti mu ssaawa 48 agenda kuba amaze okurestowalinga ensonga ezo. Omukulembeze w'akabinja kano aka M23 wati wavuddeyo n'ayogera wali eri ng'ali ku Serena Hotel ng'agezaako okugumya bannansi b'eggwanga lya Congo ba migrants abaavuddeyo ng'embeera emaze okusajjuka. Newankubadde byonna biri bityo USA yeegenze mu maaso n'eteekawo koodi zaayo naye ye omuyeekera agamba nti ffe tetulina gye tugenda kgenda tuli wano okusigala saako ne Kinshasa giwamba. Jjukira mu myaka gwa 2013 si gwe gusoose okuba nga bano bawamba ekibuga Goma. Mu mwaka gwa 2013 kyawambibwako era akabinja ke kamu aka M23 naye ne basobola okuba nga boogerezeganya ne basobola okuba nga badda emabega. Naye ku luno omulundi bagambye tewali kye tugenda kukola kudda mabega, tewali njogera reconciliation zigenda kubaawo zigenda turetreatinga ffe tudde emabega. Leero tuliwo kusigala kubanga eno ensi yaffe lino eggwanga lyaffe. Oyo abadde omwogezi era nga mukulembeze w'akabinja ka M23 ayitibwa Enanga yavuddeyo n'eddoboozi ery'omwanguka
mu ddoboozi ekkambwe gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Twongere okusabira baganda baffe bano basobole okuba nga bavuunika kino kibalimu. Naye ng'oli ku Yugi Updates TV kwadde osinza okuba nga otuwuliriza, bwagala otweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko, ojja kuba osobola bulungi nnyo otweyungako gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Abali emitala w'amayanja mbaanirizaako nnyo, mwale kwekumira ku mayengo gano.